neze Luwemba ndiha obangambe nti a thick skin ndi muganda wa Kimenke. Luwemba ndi muganda wa Kimenke. Honorable Segona mukwano gwange banaye munamateeka kadi tojirina. Honorable Segona kadi tojirina. You don't have that card for Busiro. You don't have it. Honorable Segona kiriza nkukulembere mu Independent Association. Kiriza nkukulembere basono mukirize tubakulembere mu Independence. Mukirize tubakulembere. John Bosco kana kambata wenansana. John Bosco kana kambata wenansana gwe. Igwo jirina gwe. John Bosco amagezi genkuwa togenda kujjayo mpapula. Luwemba ensobi gye nakole yasooka kwe kujjayo empapula ng'ate nkimanyi sigirina kadi. John Bosco amagezi nkuwagaabwa John Bosco kana kambata. Amagezi nkuwagaabwa John Bosco kana kambata tojjaayo form expression of interest tojijjaayo. Kubanga ebipande bye watimbe nansa naawo John Bosco kana kambata biraga nti ojja independent. John Bosco kana kambata ebipande bye watimba biraga nti ojja independent. Biraga nti ojja independent. Neto tawaano okusaba kadi y'abasajja. Jangu kukolere mu stamp nga independent. Tutambuze ekintu. Kubanga kati ensi weeraga ensi tetambulira. Ensi tegenda kutambulira ku nkola ya bibiina byokka. Bwe tugenda mu parliament y'eggwanga Uganda, NRM ekwata kisooka mu majority. Number 2 second in command mu numbers be by independence. By independence banange lwaki tumala obudde nga tugenda ku bibiina ebyenjawulo okubisaba kadi. You have the power. You have the courage. Tugende tutambule tukyuse ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Ebyobufuzi by'eggwanga Uganda ebitakyalinamu kuswala yadde. Ne bakwambula, ne bakuwemula, ne bakuteekako propaganda. Bassebo ne banyawo mwewale propaganda oyo. Mwewale propaganda. Katongole Julius Miransanafu. Katongole Julius Miransanafu gwe kabaka wa propaganda. Naye ng'ogamba eyerubaga South ogirina Katongole gwe. Katongole gwe kadi gwe oyinza okugijja kwa Rosias Mukasa. Igwe Katongole gwe manyi mukwano gwange. Oyinza gijja kwa Rosias Mukasa. Tosobola Katongole tosobola. Tosobola kujijja kwa Rosias Mukasa. Twogera mwogezi tosobola. Katongole bwofuna nga kadi. Nkwegayiridde Katongole bwofuna nga kadi ngenda kutunda enkoko za kakadde kamu Katongole nkuwa akakadde k'ensimbi. Bwofuna nga kadi y'erubaga. Bwofuna nga kadi. Ne Raini naye namulabye. Raini naye namulabye. Eya Raini luli. Etwogeremu amaziba Raini luli. Kadi yali yamusulako emitwe Raini oyo. Naye laba bwajja agenda. Laba bwajja agenda kungu n'amwabya. Laba bwajja agenda kungu n'amwabya. Naye nga mu ggwanga Uganda ba independence tuli bangi. Tuli bangi. Message ya leero bassebo ne bannyabo. Abali eyo oba ogenda oyagala kwesimba ku bwa kansala, oba oyagala kwesimba ku bwa MP, oba oyagala kwesimba ku bwa ssentebe bw'ekyalo, oba bw'abavubuka, amagezi nkuwagaabwa. Ebibiina byagala omuntu omu yabakwata bendera. Nze Luwemba kale nali mmanyi kadi enaakwatibwa abantu babiri naye baba baagalako omu. Baba baagala omuntu omu bassebo ne bannyabo. Mbegayiridde bwegayirize. Mbegayiridde bwegayirize. Mujje nga independent. Nze mbabuulira bassebo ne bannyabo. Ate agende na kirowoozo ekyo muganda wange
nkuwagabwa atagene na kirowoozo ekyo gwakako kaba kaweddemu akako kaba kaweddemu enkola y'ebibiina ebeerewo era egende mu maaso naye baba baagalako omuntu muganda wange Katongole Julius Mumiransanafu nakulabyawo ng'ozijjayo oluzungu n'olwogera Katongole omanye oluzungu era abamu ku bantu palamenti eno gye tugendamu eno Luwemba gye ngenda okubeera mu palamenti ye12 Katongole twandibadde tubiisanya ku fulo ya palamenti yawo naye kyamukisa mubi nze ngenda okusookayo Katongole mu palamenti Katongole nze ngenda okusookayo mu palamenti y'eggwanga Katongole nze ngenda okusookayo waliwo wanaŋŋambye kiki tebagirina tewaba kulimba nina abaana bennasinkanye bano bazze wano ku ofiisi yange wano nga bagenda kwesimba ku R33 ne mbagamba bassebo ne bannyabo bwe muba nga muli interested mu bifo bino ebyenjawulo mujje mbakuoneremu stamp tutambuze ate ky'omukisa omulungi nti bwe mujja nze sirondako feno mu independence tetulondako nti gundi tukulembera okugeza ekawempe wano wenzija ekawempe wano wenzija mugenda kubaamu ba independence bayitirivu muganda wange musiitwa ajja independent bonna ba independence bonna buli eyebulya ntoyagala ekifo kya kawempe north ng'oli independent nze president wo sigaana yingira field abantu balondewo yingira field abantu balondewo ani gwe baagala nze kyembagamba bassebo ne bannyabo yingira field abantu balondewo ani gwe baagala nze mbabuulira Luwemba enkola ya independent enyuma nze mbabuulira tokkiriza kugula mayembe g'otaasobole amayembe gate kuba gagenda kusaba omusaayi gagenda kusaba saddaaka okitegeera nze Luwemba ndi mu kalulu k'ekawempe north kama mbaya ni mbaya abantu b'ekawempe north bajja kukola okusalawo oba basazeewo 226 bajja kukola okusalawo 231 236 tutambuze otherwise basewe banyabo mugamba mutya eyo tuddukiddeyo buddukizi nga bwe mumanyi naye nga it's been a while banga libadde